Inzo kutunda ka plot kamu. Obukadde 15 season y'ensenene. Exactly. Buli season. Ate ku myaka emito. Plot zabanga kati namugongo plot zabanga musende meka. Million ye mu kitundu, mitwalo 7. You know, I invested in that. Kakati esawa eno bobo tunde tako tunda sende meka. Jona. Bukadde 2, bukadde 3, bukadde 15. Akati bonsanga nakyentadde obanga muzaka moto kankavuga. Anga baganta sente za struggle. Struggle muri sente ki. Struggle atufata abagiteka mu akasente. You know? So waliwo ekisawe natuuka ningamba nti ne Nup yennyini omuntu ayinza okuba nga agisinga obugagga. So ekigambo okukakasa osobola okuinvestinga mu kintu osooka oba n'omutima oguteekamu amaanyi go, commitment yo, obwagazi n'essente zennyini kubanga ogenda ozitoola omanyi we zigenda. Mu buzibu obuyitirivu tyoba olaba ffe situgulwa toyinza kugula eno muli bakakalukanye kati ongule sente mmeka ekitiibwa kyange ate abantu bemandiddemu olw'okwessaawa eyo. So ekyondoza kye kimu ku sementi ku nkokoto ya struggle. Ekimu ku sementi ku nkokoto ya struggle okuba nti nositugulwa bagatereza ebintu ne muzeeyi Museveni abyeyagaliremu wali alabe nti waliwo abantu abakulembeze abaliwo ate not necessarily nti ffe tunaabeerawo. Ojja kulaba nga ate abantu abalala bazze ba imagines bakoze emirimu. So abandabiddeko bwe baba nga bayinawo kye bayinawo lwaki nze sibaako nekintu nze gwe balabirako gwe baakoppa lwaki mba sirina kye nninawo. Definitely. Well, atugwera ku Geto TV tukyali ne chairman Nyanzi atutematemera mu lugendo lwe era nga bwatugenda nti biwanvu oluusi buli kimu kibadde kijja n'embeera naye ate n'ekirala Jona ekintu kikulu nnyo okuba nti okola ekintu n'okiyigiriza abantu ne bakikola. Ebibuka ebimu tubyabula naye abamu bagamba zaabula lwa Museveni kubemera mu buyinza bwalivaako zirina engeri zaabulaawo bintu byonna byonoonese naturally abantu baba tebalina ssanyu n'ebibala bya Allah ng'ebyo ebimu bikola ki bibula. Oyo ye Nyanzi Fred Centamu mukulu wa His Excellency Kyagulanyi Robert Centamu ng'akutematemera ensonga zino otya bw'atambudde olugendo lwe okutuuka wali olwaleero. Abantu bangi balaba famire y'abantu bano ne beebuuza nti bo omukisa baagujjawa okuva ku mukulu asooka n'omwana asembayo obuto bonna ssente bagirina bo Mukama baamuwa kiffe kye tutaamuwa. Akubuulidde engeri gye batetenkanyamu ensimbi zaabwe okuzifuna akugamba nti bo famire yaabwe bakakaalukanye ate ng'ekyo baakifuna kuviira ddala waka nga babuulirirwa abazadde nti mulina okubeera abakozi. Twawulirako olugendo lwa His Excellency Kyagulanyi Robert Centamu yatandikira mu kukwata nseenene ne mukulu we Nyanzi Fred Centamu naye agamba gwe mulimu gwe gumu gwe yasookerangamu era sizoni y'enseenene yabanga mugagga muzibu ng'akasente kaatetenkanya okuva mu nseenene ate akasiga mu ttaka n'amanya nti waakiri olwaleero ettaka lya layisi ye bujja njadde tunda akasente akawerako. Ensonga lwaki osanga famire yaabwe tewaliwo muntu gw'onyooma by'ensimbi kubanga famire y'abantu bakozi. Kitegeeza naffe tulina okuyigira ku bantu bano tuleme kugamba nga nti ssente bazijja mu struggle bagenza okuyingira struggle ebintu bino ebyobufuzi babiyingidde balinawo kye balina. Omutima omulungi omuntu wandikoze ekintu abantu ne bakiraba ne basiima n'okiyita n'odda wali nalaba n'ekyekitambula. Nze nina okukkiriza ebintu bibiri bye tulina okukonsideringa wakati mu kukunga okukyusa obuyinza basobola okukunga ne tubeera violent abantu ne tubamaamulako obumaamuzi kubanga amagye Museveni g'ayina n'ebyakozesa tebisobola kumala bannayuganda baba nga bagambye bonna ne basituka. Ye bw'anaabatta anaafuga miti tasobola kutta abantu bawera 10,000 mulundi gumu. Ebyo byonna tubimanyi ne tugamba tusazeewo okubeera non-violent. Kakati bwe tuba tugenda tuli non-violent ezo obuyinza tubukuŋŋaanya mpola mpola bwe twava ekyaddondo twafuna member of parliament
ne tujja mu people power ne tufuna ba coordinators eggwanga lyonna ne lisituka ne twesimbawo ne tufuna bamemba ba parliament approximately 60 n'abamu nga bali independent kyetulowooza nti we're now accelerating ne tufuna ba meya ne tufuna ba councillors ne tufuna ba chairman n'abantu abala bonna okonna kwali kukunga tukuŋŋaanya mu history twasomanga hunters and gatherers. You know, we hunted for that leadership by kunga or by mobilizing them. We gathered. Yeah. Kati mutamba n'okugatheringa ne tubafuna. Kati tubayina. Ne tufuna leader of opposition. Kati next time tulina okwongerako abantu abo ne bawulira ddala eggwanga lyonna kuba mu nsonda z'eggwanga. Wakati bintu byonna bye tukola tumanyi omuntu ali mu buyinza aganye okutegeera. Aganye okutegeera nti bannayuganda basobola okutwala eggwanga lino mu maaso yadde nga taliiwo. Manipulating electoral commission akoze byonna naye tekitegeeza nti ffe tulina okuzikiza. Kati ate tulina naffe kwongera mu bwongezi kubanga tukyaliwo bino gwanga tetusobola bikolera Kenya, tetusobola bikolera America, tulina bikolera wano wennyini. Kakati nze omuzinzi gwendabye nze ndi positive ekyo kyenfunye nja tukimultiplying tukikonemukirala. Kati obalaba tukunga eggwanga okuva emabega gye tuvudde yonna ekigambo kunga kijja kitugoberera. Mobilization, ekibiina kyaffe kya National Unity Platform bwe tuba twekasi ne forces of change nga nabo bakkiriza ne tukolagana tulowooza tujja kugenda tugatta abantu okwongera kubanga n'abanyiiga mu NRM beeyongera buli olukya. Yes. Ekibuuzo kyo ssebo. Well, let's looking at the process of Kunga and others, bingi bye musanga mu kkubo. Entalo okusomoozebwa kw'omuyitamu ng'abakulembeze. Naddala nnyo nga mugezaako kanga buli okunga olina gw'osanga takungika ng'olina osooka okumunyonyola nnyo. What are those challenges that you're going through as a leader of national mobilization? Nteekateeka y'okukunga because era kyonna kigwa mu ofiisi yo. Nti president asakutuula mu ntebe nga tokunze. What are those challenges? Zoyita both inside and outside. In fact, as inside zo apinzo otasooka zanyo naye opposition at large because tosa kunga wa NRM nga mwete muna bakola ki kwekunga. Namwe musooka kukola ki? So challenges zino zoyita mu kusinga. Wale tusobola kwewala internal problems. Ziri internal zengeta zotya omanyi bonna ozogerako ziyinza okwabulamu ekibiina. Olowooza njogerako ne zisoogerako. Eziri internal ekisooka okwekkiririzaamu. Number one. Ekyokubiri okukkiriziganya ku format. Wabaawo obuzibu okusikomugwako ekyo ne kitwala obudde. Naye bw'omala okukkiriziganya ekyo kitambula. Ekirala abantu abalowooza nga bo ng'abantu nga tebayise mu kuteesa ne bagenda mu media boogera birala basira okumalamu nnyo abantu amaanyi muli naye mutambula naye naye n'atabuuka ebintu n'agenda n'ayogera birala n'akyamya abantu bangi. Ekyokusatu oba ekyokuna indiscipline. Empisa twasinkana abantu ab'enjawulo okuva mu nsonda ez'enjawulo twakuzibwa bwa njawulo. Approaches buli omu ayagala kubeera mukulu mu kiseera kitono tafunyemu yadde ka training yadde okwebuuza ku banne yalaba ebintu birina kutambula nga wekanga ekyo nakyo kitulesa obuzibu. Ekyokutaano meager resources oba akasente resources entono sente zitatuma nkola y'emirimu yes tukolera akasente katono katulaba nga tuwange gye twagendamu oyinza okugamba NRM yandibadde egamba ekoseza biliyoni 4 twawuza miliyoni yadde 2 netwakola omulimu so sente zaffe entono tubeera exposed ku sente zisingako sente zetukozesa munanga abantu balowooza mulina sente kye
Bino omusimbi kino kikolebwa abantu. Ekyokuna ekyo nga kiri external. Ensonga y'okuba nti n'abantu baffe bababuzaabuza. Okugula abantu baffe babeera nga babuzaabuza. Abantu balonze MP bakulondedde mu Nup, kale ate ekya n'okukeera n'yogera birala ntandika kuba na muntu mulala n'olaga nti ekibiina tekirina makulu. Kukyerebe ku Uganda Abantu Agabo n'obyera Jime ezo challenges zikuwa abantu abakuteekamu amaanyi ekira n'okola ebirala. Kati era ebiri ekisano okuba miggo kati ofiisi yaffe yalondiddwa kubeera mu nsi etaliimu mateeka etali abantu bayisa ddala nga barbarians. Ojjukira abasajja bali babakoleranga leero naye nga bajja ne bajjako waya tebagende bakola obusaale baze essimu ebyuma babimenye bayisa ddala nga abantu abatamanyi. Tosobola kulumba kibiina kyabufuzi ate n'olumba kiro kugamba watali nkola yonna yonna nnuŋŋamu ate ng'oli kitongole kya security police. Ebintu ebimu ebyo bituchalenjinga okuggala offices zaffe ne bakwata abantu baffe ne babasibako ebikolero byeyeekera. Abantu baffe bebakwata baakudakitinga challenges zinene nnyo nga abantu baffe basanga babadde wanjaga abalwana. So abantu abo baakwatibwa beera mu politics omuntu akwesimbako abazizza musango n'omukwata n'omusiba ebiri ali mu komera ne challenges za famire z'abantu abo. Famire z'abantu abaasibwa kugamba ebintu bingi nnyo challenges eziri wabweru tosobola bye batupulaningira bingi nnyo neffe kyeya buli lwe tuva mu kalulu abantu balina essuubi lye baba nalyo nga tuli mu biseera by'okunoonya akalulu. Buli lwe tuvaamu abantu bafuna challenges nnyingi, abamu babivaako abalala ne basalawo okuva ku sayidi gye babaddeko, balala ne batuuka noga nti kiraka bya bulijjo. Ng'ogyeko president, secretary general n'abakulembeze abalala, kyeya gwe nannyini kino ekintu bw'okitunuulira because people believe in mobilization than technical work. Oba ntegerekese abantu bakkiriza nnyo mu kunga, kankolese ekigambo kya kunga. Kigambo kikimuwa abantu naddala nnyo mu kaseera nga kano abantu abamu balabika nga abaweddemu essuubi, abalala basituka, waliwo challenges abantu babasiba, abamu batandise kwegwanyiza balowooza ku kwesimbawo. Kigambo kikimuwa abantu naddala nnyo ku struggle. Ekisooka nze kinkoze nze ng'omuntu okulaba nga ntuyingira abantu bangi bayige emirimu gye tukola, balabe gye tuvudde, bamanye ne gye tuli gye tugenda. Okutendeka abantu kintu kikulu nnyo kubanga sinza gye okubeerawo awo mukunga nzekka essaawa yonna nange nyinza okukola kintu. Kati ekyo kintu kikulu nnyo obutalowooza nti waliwo wekka awo abantu tutaddewo abantu bangi abasobola community okukola emirimu gye tukola. Ekyokubiri, bwe twatandika ekintu kyogerako kyaliwo nga twakava mu kalulu bakajja president w'omusingi wayisewo omwaka nga gwomu ne tugamba tukole tutya netujja n'enkola ya kunga. Kyetukoze kwe kulaba tutuwa obuvunaanyizibwa abantu tukwasa abantu bakole emirimu eyo wansi. Wakati essimu it takes me one call to invite those people ne bajja ne tukuŋŋaana bano ba Central Region bakuŋŋaanya bonna balaba kukunga convention. Ekirala kwe kulemerako ne tugenda mu maaso n'okunyweza ssemateeka yaffe, tukola ssemateeka newa abantu essuubi ate naffe ffennyini entandika ogigoberera tekugimenya. Ekyo kye tukoze okugulawo offices na mu ggwanga abantu gye bali eyo bakola. Ekirala kye tukoze kwe kusigala nga tulwanirira eddembe ly'obuntu
munsi yonna eggwanga lyaffe tulitadde ku mwaka era olaba sanctions zijja ne zibaawo erino impact y'amaanyi ezaamu abantu amaanyi abantu one day bajja kufesinga ekkooti z'amateeka bajja kufesinga okwolesebwa mu kunoonya obwenkanya era abantu abo bajja kubonerezebwa kiwa abantu essuubi ekirala internally abantu okukola obuvunaanyizibwa bwabwe okubawa obudde bawase bakyala baabwe bafundiriganwe bakole emirimu egyo nga bukyali kubanga sitoobu gye bujjejja kuba eri yeeyongedde amaanyi n'okujjukira famire z'abantu baffe ababulwako abantu baabwe kujjukira famire z'abantu abaasibirwa okubanga tubeera nabo omwoyo ne mumutima n'okubayo n'okugabana ekyo ekitono kye tuba tufunye oba kakulya oba school fees bitulanga abantu abo tubeera nabo. Yo Nyanzi Fred Sentamu omulimu gwe yeetikka nno munene si mwangu kubanga teri kintu kizibu nga kukunga munnayuganda. Alina okukunga bannayuganda okubakkirizisa okujoyininga enkyukakyuka okubalaga birungi ki bye tugenda okufuna mu ggwanga lyaffe singa tuba twenunudde. Bannayuganda bangi osobola omunnyonnyola ekintu kino naye nga takkiriza oluvannyuma lw'okubeera nti baalookingiramu ekintu nti mwami Museveni ye yateekebwawo talivaawo. Balowooza nti mwami Museveni tasoboka. Kati omwami ono olaba nti asobodde okukunga eggwanga Uganda era ng'ettundutundu erisinga obunene bamanyi ekituufu, bamanyi ekyokkola. Tukkiriza nti omulimu gw'akoze si mutono era asaana okusiimibwa olw'ekyo ky'asobodde okutambuza. Wadde ng'emirimu akyatambuza naye ate yeetaaga obuyambi bwa bannayuganda. Nti ggwe amaze okutegeera omulamwa gwe tuliko ate naawe osobola okwongerayo obubaka ng'osomesa omulala oyo atannaba kutegeera mulamwa gwa kwenunula. Naawe gw'osomesezza bw'ayiga ate mugambe naye asomese munne tusobole okwanguyirwa ensonga eno ey'okwenunula. Kiyambeko abantu bano abakulu bawewula ku buzito bwe boolekedde nti bayinza okutuuka mu kitundu nga bw'omubuulira enkyukakyuka yagamba kimu nti mwe mwagala kuggyawo Museveni naye mwerabidde nti Museveni tasobola kuvaawo nga tomuggyeeko na mmundu. Abantu bangi balowooza nnyo ekkubo ly'emmundu lwakuba mwami Museveni teyakwata naye ate nga kikyali kyangu nnyo okumuggyako mu mirembe mu ngeri His Excellency Kyagulanyi Robert Sentamu gye yatandikawo nga yagamba nti tagenda muggyako n'amaanyi ga mmundu wabula agenda kuyita mu makubo ag'emirembe era ajja kukkakana amusindiikiriza. Kati gwe mulimu Chairman Nyanzi Fred Sentamu gwaliko okugenda ng'asomesa butya bwe tusobola okuggyako Museveni nga tewabadde kuyibwa musaayi wadde akatono. Camps eryetya because nga mwakajja emabega kaawo buli omu yabalabanga abalabe kyekigambo kyabataavuma abakulembeze b'NUP n'aba People Power. Teri kintu kye batabayise. Enkolagana yamwe eryetya towards the change, towards the liberation of this nation. N'ebibiina ebirala abaana abakulembeze abalala. Waliwo njogera gy'ogamba nti oli bw'akola kyangwa oli ku ttama erimu ekyusanga n'eddala naye nze mwana siyinza kikola siri kukuwa ttama ddala. Naye mu byobufuzi njala tukkirize nti ensi abaliwo mu kisa ekyo ensi si yammwe era si mwe muba baasooka. Kati ekyo kasa mukyannanya kasa mukimanya ne mugoba pride. Mugoba pride tujja baddiza bivumo naye tulina baddiza mukwano. Era nze njogera yange egamba buli awali ekizikiza teekawo kando, teekawo tooki, teekawo tadooga waake. Buli ali awa ekizikiza yawali ekizikiza kyobola nze nsala magezi kukunga abantu, okukunga nsi abantu bonna bonna bajjukire. Bw'okunga abantu bonna bajja katulina organization department ekolebwamu programu eyitandika basula segregates them according to their abilities. Munga muteeka wamuteeka ne nakiri alina okukola ye ng'akola akasinga nze nkola bakunga mpaka ddi ndi kokota mpaka ddi kikoma ekyo tekikoma tosobola kukoma kussa
cannot stop breathing. You have to breathe until God decides. Never enough sigara ngolwana. Ngolwana bulucha. Bayinza okumuza nti emotoka ku zirigwako ddira ziragawa. Everybody is traveling. So we have to pursue. So ebibiina byogerako bikyaliwo byo. Kubanga ebibiina eby'amaanyi omusajja abiyingiridde. UPC erina ebyayo, FDC erina ebizibu byayo, DP erina ebizibu byayo. Ati aba Nup tetusobola kweyiba, wabula tulina kuteeka guards ezibeera waggulu buli kiseera. Guards up, boots on, guards up. Guards zibeere waggulu buli kiseera. Ate n'ebiseera mubeera redde bobinga okwewomebikoni nga bikoze ki nga bizze. You have to be steady. Ne bw'oba weebaseko eriiso limu erya sigale nga litunula. Eddala bwe likoowa nga n'eddala likolaki. Why? Philosophically, kyengezako bagamba, you must be awake all the time. Emubongoota ekyo ne Ssaabasajja kye bagamba. So ekibiina kyaffe ekya Nup kye tukola kukiteekako gaadi. Naye nkiriza bannaffe ebibiina ebyo byogerako balwanye paka lwe baawukanye. Kati abamu balina factions ze bakulembera. Factions ne bwe zinaaba zifuuse ekibiina kyabufuzi baba bayinza okudda faction kyane bagamba bawanise ekibiina. Era ebizibu bye bimu biyinza obbalonda ekyo kye tulina okukola kwegatta okulaba tubanye okulaba kwatagana nabo. Kyenga tunatera omumaliriza. Ekkubo lino lye wasalawo okukwata ery'ebyobufuzi ebya revolution ebya change. Ki kisinza okusanyusaako so far as of now? Watu kisinga okunsanyusa kuba nti bitukola bitambula. Yadde tubikolera mu bulumi entuuyo zaffe olaba nga bitambula. Olw'ensonga abantu bawagira omulamwa gwe tuliko. Abantu batuleetera information, abantu bawagira, abantu batuyita buli wamu tutuuse ekigambo. Mwafunamu okutya nga ti Katonda nnyo kubanga olina ogambye nti kyemuliko kitambula abantu babakkiriza babawa information. Waliwo mwatuuka ne mugamba oba kino twatandika kyaki nga ttiimu mwakirowoozaako emabega munnange teri atejjusa. Teri atejjusa naddala obulamu bw'abantu buba nga bugenda ne mutabuusa kye baagala. Kintu ekyo owulira ddala nga kikuluma. Abantu babasuubira okuba nti mwayina okutuusa ku buwanguzi ekintu kyo ne kitatuukirira. Kale kikuluma mu mutima naye oba tulina kyakukola. Ekirungi nabo balaba embeera gye tulimu n'omusajja ebyobufuzi ebyo byabifuddemu ebya do or die. So waliwo moment wotuuka n'ogamba naye babino ng'abaana bo babonaabona wakatosuzeewo oli mu kutambula waliwo otuuka ensi n'efunda. Oba oyimya n'olowooza nti omusajja essasi likuyitamu mu mugongo essaawa yonna. Ng'okiraba. N'otula n'olya emmere n'ofumiitizaamu nti nakalyawo mirundi esatu n'ovaawo. N'odduka n'ogenda ewalala. Ogamba ekiseera n'oba obeera ku bunkenke obw'ekika ekya waggulu. Abantu bafa, ogenda okulaba abantu bafa bakubye amasasi. Tulabye abantu bakubye amasasi n'abantu baabwe abamu naye nga tebakoze follow up. No? Kugamba walabika ebintu byonna gun violence. Omuntu okuba nti nno tekyalina kati ate ng'ensi yaffe yali nnungi. Kyeyoludde mu Kampala. Ebyobufuzi byobadde mu Kampala okusinziira n'olugero by'otugambye. Era n'okwesimbawo ko n'obukulembeze bwobadde mu Kampala. What is that Kampala that you want? Ekirooto kya Kampala gy'oyagala Kampala efaanana etya? Mpagidde abantu banyiri bafuuka ng'okwogedde ne nako. Ne mpagira abantu bafuuka bammeeya mu Kampala nedda mu Kampala Central. Naye sinaba kulaba kifaananyi kyandibadde mu kibuga. Ntambudde mu bibuga ndowooza nti nange
offices ezo singa nfuna omukisa n'entula ku office emu mu Kampala wano nimbako ebintu share that picture because ebyobufuzi byo mbiraba wano kifaananyi kinaba kuweebwa mukisa. I have not been given chance to go to Kampala. Mukisa gwe bageza kumpa gwa wamwe wa parliament yakolebwa naye njagala nfuneko omukisa kubanga mbadde wano mmanyi and I'm exposed in ntambudde eggwanga lyonna mmanyi ebintu byetusobola okukola. Abantu oba balowooza nti basobola okukola ebintu by'omundu, but starting is very, very important. Starting, number one, okukyusa mindset y'Abannakampala. Gwe kennyini w'oli, oli muyonjo, tosobola kwenyonya, tosobola kulima muddo ogukuli kumpi, tosobola kuwumula linnya birimu mazzi, ensiri ezirema kuliraawo, tosobola kujjawo buveera buliwo. Mindset. Lwaki obeera mu mmotoka n'okasuka ekikongolero kya kasooli? Okikasuse wani agenda ki? Togenda kufuna na buzibu. Ani agenda ki? Abantu bano balina eddembe lyabwe. Abantu bagambe. Eyo mindset kugamba abantu bayinza okunyumirwa ekibuga nga batandise ekyo kyokka. Ne bakomyawo bulungi bw'ensinze bunnachairman wa RC 1 nga buli Saturday December y'omu mwezi nga tulongoosa ekyalo era waffe nga wabeera wabula Kayole Kawerette nga wabeera walabika bulungi kugamba naye kati omuntu n'asuula ekibeera ng'atambula n'akisuula ati simanyi oba abantu basobola okusapootinga nga mbagambye okumuze ogwo naye tutandika na mindset obutasuula kasasiro ewo waliwo dustbin mu businessman buli muntu alina okuba ne dustbin ekyo kikulu nnyo. Ekyokubiri nga kugamba nga tetunabagenda eri mu District Council kubanga naye nina byenjawulo ojyogera ne ministry n'abakulembeze be tuyina bwe kansala ofubye okuteeka dustbins buli wamu wonna mu Kampala manya mu eriyayo abantu basuula ebisasiro obuveera obugenda mu myala ne bugizibikira ne taddamu bufuna